Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe. Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Ekirooto kya leero: okuloota ng'oli ne mujjawo, ng'olwana naye era ng'omukuba, ng'omusinzizza amaanyi. Kino nno ekirooto kitegeeza ebintu byakukola oba byakwagaliza obiwangula era tebikukwata. Okuloota ng'olwana ne mujjawo ate nga mujjawo akukuba, kitegeeza akusinzizza amaanyi era mujjawo alina ebintu byakukola. Okuloota ng'oli mu lutalo oba ng'oli mu lutalo olw'abasirikale, kino nno munnange kitegeeza okulwanyisa bikulemerera oba okulwanyisa embeera eyagala okukujja mu bulamu bwo. Okuloota ng'enkuba etonnya ate nga ekukuba oba ng'ekutonnyera. Ekirooto nno kino munnange kitegeeza mukisa mwereere mu nsi. Enkuba okukuba omuntu kirooto kiba kirungi nnyo kuba kunaaba kutukula era mu bizibu byo byonna oba onaabye n'otukula ebizibu ebibadde bikusumbuwa mu nsi muno ne bikuvaako. Okuloota ng'oli mu kkomera, oli musibe. Ekirooto nno kino munnange kitegeeza okusumululwa mu bwavu. Okuloota ng'oli mu mazzi agaddugala ng'ogalinnyeemu oba ng'oganaaba. Ekirooto kino kitegeeza butasumululwa oba tonnasumululwa mu bizibu mu nsi muno. Okuloota ng'oli bwereere toyambadde ngoye. Ekirooto kino kitegeeza butabaawo kyeweekolera mu nsi. Okuloota ng'oli bwereere toyambadde ngoye. Ekirooto kino kitegeeza butabaawo kyeweekolera mu nsi. Byokola bikuyita buyisi mu ngalo. Okuloota ng'ogwa mu kinnya ekiwanvu ng'ogwayo ate n'ogwirayo ddala. Ekirooto kino kitegeeza kudda mabega, kitegeeza bizibu. Mu maaso eyo waliyo ebizibu. Okuloota ng'ogwa mu kinnya ate ng'osanzeeyo ente wansi mu kinnya oba omusota oba emisota. Ekirooto kino kitegeeza nti ogenda okufuna ebizibu mu nsi muno era mu maaso eyo ogenda kufuna ebizibu gy'olaga. Okuloota ng'olinnya olusozi oluwanvu ennyo, kino nno munnange kitegeeza buwanguzi mu maaso eyo gy'olaga mu nsi. Okuloota ng'okka olusozi ate ng'obadde waggulu waalwo kyokka ng'ovuddeyo okkirira ekikumi oba ng'okkirira emisinde egya yiriiri. Ekirooto kino kitegeeza nti munnange obadde mulungiko ate ogenda okulemererwa odde emabega mu byokola. Okuloota ng'oli n'omuntu eyafa edda ate nga akukwasa ssente. Ekirooto kino kitegeeza okubeera omwavu ennyo mu nsi muno era obwavu obukwolekedde tebumanyi alina. Okuloota ng'oli emmere n'abantu abaafa edda. Ekirooto nno kino munnange kitegeeza nti omuntu oyo yeetaaga kumulimako bw'oba omumanyi, katugambe nga wa luganda lwo. Okuloota ng'omuntu ayagala omulabe ng'ayambadde ezimu ku ngoye zo, kino nno munnange kitegeeza nti oli mu lugendo lwa kufiirizibwa. Okuloota ng'oli mu kkanisa, mu muzikiti oba mu ssinzizo lyonna, kino nno munnange kitegeeza okuyamba ku bantu abatalina busobozi mu nsi oba obasigemu ekyo ky'oba olina. Okuloota muliraanwawo nga muyomba oba nga mulwana, kino nno kitegeeza okumwegendereza ennyo oba omuntu oyo ayinza okuba nga munnange takwagaliza oba akulinako ennugu oba giyite endibu. Okuloota nga weegasse n'omwagalwawo ate nga gy'ali mulamu teyafa. Ekirooto kino kitegeeza nti akwagala era munnange akwagala bisoko. Okuloota ng'okuula obutiko, kino nno munnange kitegeeza okulima ku bafu abeewammwe era abantu abo abaafa edda oba amalaala ago beetaaga kulimako. Okuloota ng'olima abafu abaafa edda kitegeeza tebakulinaako buzibu bwonna gye bali era munnange tolina buzibu bwonna mu nsi muno. Okuloota ng'olya n'abafu emmere mutudde
ku lujjuliro. Ekirooto kino kitegeeza bizibu mu maaso eyo gy'olaga. Okuloota ng'owaata emmere oba amatooke, obummonde obuzungu oba emmere enkalu. Kino nno kitegeeza mikisa mu maaso gy'olaga. Okuloota ng'ofudde era nga waliwo abakukaabira. Ekirooto kino kitegeeza bulamu, nti okyalina obuwangaazi mu nsi muno. Kuba bulattinga omufu omubatize. Okuloota ng'ozze mu kyalo ky'ewammwe era ng'osanze ekkubo erikyamawo lyafunda. Ekirooto kino kitegeeza kudda mabega mu buli kyokola era kitegeeza kudda nnyuma so si mu maaso mu byokola. Kitegeeza ogenda kuddirira munnange. Okuloota ng'ovaamu omusaayi mu bukyala bwo, naddala katugambe omukyala n'oloota ng'ovaamu omusaayi mu bukyala bwo. Ekirooto kino kitegeeza nti ojja kulaba omuntu azadde oba afunye olubuto. Okuloota ng'ozzeeyo ku ssomero era ng'oli mu kibiina otudde osoma, ng'oli n'abaana mu kibiina. Ekirooto nno kino munnange kitegeeza okusibibwa mu byokola mu nsi muno era ojja kuddirira mu ebyo by'obeera okola. Okuloota ng'olya ebyennyanja, kino nno kitegeeza okudiba mu mikwano gyo era ne mu mukwano gwo gw'olimu otuuse okudiba. Okuloota ng'okyadde ew'omuntu ate ng'akuwadde enva ez'ebyennyanja oba ng'akukwasa ebyennyanja, omuntu oyo ng'omumanyi. Ekirooto kino munnange kitegeeza nti takwagala mu bulamu bwe. Bw'oba tomumanyi oyo akukwasa ebyennyanja, kitegeeza aliko omudibo mu nsi muno era kitegeeza nti bakuwalana singa oloota ekirooto ekifaanaganako bwe kityo. Okuloota ng'olwana n'omuntu ate nga akukuba, kitegeeza nti waliwo akola ebitali birungi, okugeza ng'amalogo. Okuloota ng'oli mugole, ekirooto kino kitegeeza butaba na ssuubi lyonna kwambala ku kadaali ey'embaga era munnange weekaabireko wandidibira ku luggya. Okuloota nga bakwanjula era ng'oyambadde onyumye nnyo. Ekirooto kino kitegeeza butakituukako ekyo ky'oloose mu kirooto. Okuloota ng'ente zikugoba ng'odduka emisinde emiyitirivu ennyo. Ekirooto kino kitegeeza nti ebizibu mu maaso eyo bikulindiridde era bingi nnyo mu maaso otuuse okulemwa ensi eno munnange. Okuloota ng'oli mu ssomero musimbye layini oba bagiyite paleedi nga mwambadde na yunifoomu. Ekirooto kino kitegeeza okusibibwa mu kkomera ery'abasibe lyonna essaawa yonna otuuse okugenda mu nkomyo oba okukwatibwa bakusibe mu kkomera ery'abambala yunifoomu. Okuloota ng'owulira eddagala lye banyookeza nga likuwunyirira. Ekirooto kino kitegeeza nti waliwo akukolera eddagala okukuloga era munnange weekaabireko. Okuloota ng'embwa zikugoba emisinde. Ekirooto kino kitegeeza nti omwoyo gw'obwenzi gukuliko, gukutambulirako, gukutigomerako era gw'oyagala aba mwenzi nnyo 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 nnyo. Kati nno munnange bw'oloota ng'embwa zikugoba omwoyo gw'obwenzi guba gukufumbekeddeko. Okuloota ng'olaba omwana nga mulwadde mu mbeera ez'ekikyala. Katugambe okuloota omwana nga yeekoonya akagere ng'ate mwana muto. Ekirooto kino kitegeeza kulwala eby'abakyala oba anaatera okubigendamu bw'aba ng'abadde amanyi ali kumpi okubigendamu. Okuloota nga waliwo omuntu akukozesa mu birooto ng'omuntu oyo tomumanyi, ajjira mu kifaananyi ky'omuntu gw'ototegeera bulungi. Ekirooto kino nno munnange kitegeeza nti wasuulanga empale z'omu toyireeti nga tozisiimuzza mu kisenge kyo. Gino nno giba mizimu, misambwa egyakwambala era egiba gyakuwasa. Era munnange weepaadinga empale yo esiibeyo olunaku lulamba. Bw'omala ogisuule mu toyireeti gy'otagendangamu, oyogere ng'ogisuulamu nti ono mukazi wange mutadde wano temumpasanga, era bwe muba mwagala okwegatta mumusange nga wano ewange n'ossaawo erinnya lyo era n'obagamba nti temuddanga. Okuloota ng'oli mu ngoye ezirimu ebituli, ezimu
nga njulifu era nga njulifuyulifu. Ekirooto kino kitegeeza bwavu bwereere mu nsi muno era ogenda kukyoppa n'enfuufu efuumuuke. Okuloota ng'ofuka ku buliri ate n'odda engulu era amazima ddala ng'ofuse. Ekirooto kino kitegeeza kudiba eri oyo eyakuwasa oba abakwagala, tojja kuganja nabo. Okuloota ng'olaba omwana wo mulwadde nnyo, bambi ekirooto kino kitegeeza nti abeera akkuse bulungi nga enjala temuluma, omwana oyo aba alidde nakkuta. Okuloota ng'osima lumonde omuganda, muwogo oba ng'osima emmere enkalu ey'omu ttaka. Ekirooto kino kitegeeza nti ewammwe ku kijja gye bakuziika oba gye babaziika muli baakuziika omuntu oba ojja kuziika omuntu yenna gw'oyagala. Okuloota ng'emmese ziridde engoye zo mu keesi oba w'oziteeka. Ekirooto kino munnange kitegeeza nti ojja kufiirwa omuntu mu maaso awo era gy'olaga mu nsi muno ajja kukufaako omuntu oyo gw'oyagala ennyo. Okuloota ng'okaaba amaziga, kino nno kitegeeza kwenaazaako ebizibu ebikubaddeko mu maaso go mu nsi muno ebibadde bigenda okukujjira, kitegeeza obiwonye. Era ekirooto ekyo munnange ekiba kirungi nnyo. Okuloota ng'oseka era nga waliwo akusesa era nga waliwo okuseka. Ekirooto kino kitegeeza nti ojja kufuna ekintu ky'oyagala oba ky'oyaayaanira mu nsi muno. Okuloota ng'olya ennyama y'abantu abaafa tekiba kirungi era oluusi oloota ogisalaasala ng'ate embisi bw'ogisala bw'ossa mu sefuluya. Kitegeeza akisidenti y'abafu oba kulaba bafunye kabenje. Okuloota ng'oli mu nsanafu zikulumaaluma. Ekirooto kino kitegeeza kusibibwa mu kkomera oba abasirikale okukukwata ne bakusiba mu kkomera. Okuloota nga bakufunidde ebimuli oba nga waliwo akutonedde ekimuli oba ebimuli ebiri fuleesi. Ekirooto kino kitegeeza kufumbirwa embaga oba okukwanjula wadde tonnamufuna oyo nno munnange agenda okukukuba embaga manya essaawa yonna ajja kukutuukako. Okuloota ng'ozadde omwana, kino nno kiba kitegeeza nti ojja kufuna olubuto. Kino kitegeeza kufuna lubuto oba nga munnange waliwo eyalufunye ng'olina gw'okirootedde. Okuloota ng'ogwa mu nnyanja. Ekirooto kino kitegeeza nti ojja kubeera bulungi mu maaso eyo gy'olaga mu nsi. Okuloota nga weebase, ng'oloota naye ng'oyogera naye ng'ebigambo tebyatuka bulungi, waliwo ekikutte obulago bwo kikugaana okwogera. Ekirooto kino kitegeeza nti ezo ziba mpewo z'ekika ky'ewammwe oba emizimu gy'abantu abaafa edda gikukwata gikulemese okutegeera ekirooto ekyo. Okuloota emisota nga gikuluma ate ne gikuluma bya ddala. Ekirooto kino kitegeeza nti waliwo abakusindikira amayembe oba ebintu eby'ekirogo byonna era bikuwangudde singa oloota ng'omusota emisota gikuluma. Okuloota ng'olaba omuti oba emiti nga kuliko ebibala ebyengedde ate ng'obinoga bw'olya. Kino nno kiba kirooto kirungi nnyo era mu maaso eyo ojja kufuna n'obuwanguzi mu by'okola. Okuloota ng'olwana n'omulalu. Ekirooto kino kitegeeza nti wabaawo akukola ebitali birungi mu mikwano gyo era tandika okwegendereza. Okuloota ng'ofumba emmere ng'oseesaamu, ezo nno ziba mpewo za kika ze ziba zikubanja ekijjulo. Okuloota emisota egya kiragala, zino nno ziba mpewo nga ziranga kuzaala balongo mu kika oba gwe kennyini oba omuntu wo omulala yenna mu kika kyo ekyo. Okuloota ng'ovuga emmotoka, kino nno kitegeeza ojja kugivugako laazima oba kiba ne kiba kirina okutuukirira mu nsi muno. Ovuge ku mmotoka waakiri onoovuga eya muliraanwawo. Okuloota nga weegasse n'omuntu gw'otamanyi, egyo giba mizimu.
oba misambwa nga gye gikukozesa. Kino nno kitegeeza nti otera okusuula empale zo mu toyireti era munnange kye kiviirako ekyo. Okuloota nga weegasse n'omuntu gw'omanyi nga mwagalana. Ekirooto kino kitegeeza nti tewali buzibu, omukwano gwammwe teguliiko aloga yenna era mugende mu maaso tetubalinaako buzibu. Okuloota ng'ensolo ez'omu nsiko nga zikugoba ne zimala ne zikutuukako ate ne zikulumaaluma. Ekirooto kino kitegeeza nti empewo zo ez'ekika tezikulwanirirako kyeziva ensolo zikulumye. Kitegeeza tolina bukuumi bwonna kuva mu mpewo zo ez'ekika. Okuloota ng'oyonsa omwana omuwere oba muyite bebi. Ekirooto kino kitegeeza nti oyinza obutazaala oba obutaddamu kuzaala bw'oba munnange nga wazaalako. Kuloota ng'ogudde mu nnyanja n'olwana nnyo n'ovaamu bulungi nnyo. Ekirooto kino kitegeeza buwanguzi mu nsi muno. Okuloota ng'oli mu nnimiro ng'oli n'abantu nga mulima. Kino nno munnange kitegeeza embeera y'okubeera mu bwavu obw'olubeerera mu nsi era kwata eddagala lye bayita muzikiza omwetango kyaluzi mutaasa bizibu onaabeko osobole okubivuunuka. Okuloota ng'omuntu gw'omanyi afudde, kino nno kitegeeza kuwangaala. Omuntu oyo oba oloose nga wakuwangaala. Okuloota ng'omuntu omulala yali mu bizinensi yo nga yagitunda. Ekirooto kino kitegeeza nti bizinensi yo ejja kugwa era ejja kugwa eggweewo yonna esaanewo oddeyo ku nooti oba giyite zeero. Okuloota ng'oli mu malaalo nga mangi nnyo era ng'ogabuuka. Ekirooto kino kitegeeza okukubbako ebintu oba okufiirizibwa mu ngeri yonna. Okuloota ng'osala enjiibwa. Ekirooto kino kitegeeza mukisa mu nsi muno oba kugaggawala era oba ojja kugaggawala mu nsi ofuuke sebinaagina. Okuloota ebiwuka bye bayita ebinyomo. Ekirooto kino kitegeeza nti ezo ssente zigenda kukuweebwa omuntu. Okuloota nga bakukubye amasasi n'otafa. Ekirooto kino kitegeeza busobozi mu nsi muno nti olina obusobozi obw'enjawulo era waliwo byesobola okwaŋŋanga n'obiwangula. Okuloota ng'oli mulwadde nnyo oli awo oyigaayigana okekejjana oli muyi. Ekirooto kino kitegeeza bulamu bwereere era weesuneko munnange. Okuloota ng'ofudde. Ekirooto kino kitegeeza oli mulamu toyina wakuluma era oli mulamu katebule. Bw'oloota omuntu gw'oyagala ng'okyusa ebyebikkwa ekibadde kitunudde wansi ne kitunula waggulu, kiba kitegeeza nti naye ajja kukuloota. Ekirooto ekyo kye kitegeeza abange mulowooza ate bino sibikubiridde wano? Tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.